Bino binsobedde kubanga byo bikyusa obwongo n'embeera. Kijja kitya ng'abaana b'omugenzi Ibrahim Muwanga Kibirige batandise okukwatibwa. Nga lwaki bakwatibwa? Ku by'obugagga kitaawe bye yakola bye yategeka. Olwaleero luno w'owulirira bino, Haruna Kalule mutabani w'omugenzi Ibrahim Muwanga Kibirige, Museveni alagidde akwatibwe, awenjezebwe yonna gy'ali, bamukwate bamusibe. Nga nsonga kinne emusibya lwa kugaanira byapa ebya taata we eby'obyobugagga n'ebizimbe byonna taata we by'akoze by'alese azimbye e Uganda, n'abula nabyo n'agamba tajja bbiwa Museveni. Tayinza kukkiriza maanyi ntuuyo za kitaawe zifettogge nga bayita mankwetu nga bakozesa banka okuteekawo amawulire ag'obulimba mu banka zaali zibanja kitaawe, ate nga banka ezibanja tezirina byapa, taata waabwe taziwanga ku byapa zibitereke. Kati banka ebanja etya? Eba yawuleeta kitange ssente ate nga talina kye yasingayo, nga bintu biri awo bya mimwa. Kati mwagala kati nze omwana gwe baalekera ebyapa mbikuume ate mbikwate mbibawe. Bw'atyo Haruna Kalule mutabani w'omugenzi Haji Ibrahim Muwanga Kibirige n'abulawo, n'agamba at least kanfe ku mawanga naye nga sibawadde byapa bya ssebo. Gavumenti bw'erikyuka, nkuddako gavumenti ey'abantu etegeera ndikomawo ne nnunula eby'obugagga bya ssebo kubanga ndiba nina obujulizi, naye sigenda kukwata bujulizi mbubawe mu bwonoone mubbe eby'obugagga bya ssebo, amaanyi ge entuuyo ze bifettogge. Bw'atyo mutabani w'omugenzi Haji Ibrahim Muwanga Kibirige, ng'ono ye Haruna Kibirige, bwe yadduse mu ggwanga n'agenda mu buwaŋŋanguse. Haruna Kalule si munnabyabufuzi, si wa people power, si wa nuupu, wabula munnayuganda mutabani w'omugagga Fugge Ibrahim Muwanga Kibirige eyakeera ku makya n'anoonya ensimbi ze mu bugubi, nga yatandika okukola era yagaggawala nga Museveni tannajja wano. Museveni yagenda okuwamba obuyinza nga Ibrahim Muwanga Kibirige mugagga, wabula Museveni kati ayagala awambe eby'obugagga by'omuntu gwe yasanga nga mugagga abimalewo, nga bw'azaakola ku bagagga ba wano e Buganda be yasanga nga bagagga bonna ayonoonye bizinensi zaabwe n'abaavuwaza n'amaliriza ng'azibawambyeko azeddiza. Kati Ibrahim Muwanga Kibirige yali akasiiso era nga yabakweka ebyama nga balowooza munnaabwe so nga ye mugezi tayagala bya bugagga bwe bisaanewo. Kati leero balaba amaze okufa akusiweddewo, baagala n'ebyobugagga bye babibbe wasigale nga tewali Muganda n'omu alina ensimbi wano mu Uganda. Kati nno omwana asaza amagezi n'agamba temujja kunsobola. Oluvannyuma lw'ebipande okugenda nga biteekebwa ku bizimbe by'omugenzi nti bitundibwa, banka zibitunda so nga mawulire ga bulimba. Kati nno gwandaba naawe ampuliriza ng'oli munnayuganda, ng'oli mugagga Fugge, nga weesuuliddeyo ogwa naggamba nti gwe tebikkwatako, tebikulya, toli munnabyabufuzi, gwe weekolera ssente zo, mbu environment gy'olimu nnungi, Museveni akukkiriza okukola era mbu ensimbi oyingiza ofulumya, gwe tolina buzibu, n'olwekyo tojja kwetaba mu byabufuzi eby'okuggyako Museveni mbu kubanga gwe watereera. Gano amawulire nsaba gakusange w'otudde, wonna w'ogalabira oba w'ogawulirira, okimanye nti naawe Museveni ajja. Kino kyali mu kukola ku famire ya Ibrahim Muwanga Kibirige, okubba eby'obugagga bye, okubonyaabonya abaana, omusajja be yatendeka, be yakolerera, n'abalaga amazima, n'abalaga buli kituufu, n'abalaga bizinesi bwe zitambula n'ensimbi gye zijjamu gye ziva era gye gisaasaanyizibwamu. Mumwagala mujje mubbe bibbe, mumale mubitte, bisaanewo byonna biggwewo, kubanga mulowooza mwe mwajja wano kubba bubbi, mwe mwagala bya bwereere. N'olwekyo gwe mugagga gwe oli eyo, kimanye nti ebyo byonna by'okoze nga toyagala kuggyako Museveni, gwe nnambe mumuwagira.
linda lw'onookutuka n'ebyobugagga byo byonna bigenda kubbibwa. Bw'onooba tonnakutuka bajja kukwanguyizaako kufaako ofe mangu basobole okubibba kuba nga bo tebaagala mugagga nga waawano. Kati tusaasira era tunyolerwa wamu ne famire y'omugenzi Ibrahim Muwanga Kibirige okubanga abaana ne mukyala bali mu ggobwa mu nnyumba olw'ebyabwe bye baakola, olw'amaanyi ga kitaawe, olw'entuyo za kitaawe, wabula nga abatamanya ŋŋamba abatalina buvuna buddo be bali mu kubagoba ate mu byabwe bye baafuna mu makubo amatuufu. Eyo nno ye Uganda yeetaaga okununulwa. N'olwekyo gwali eyo ng'otudde mu comfort zone olwaleero zuukuka ddamu amagezi okimanye nti weetaaga okwetaba ku lutabaalo olw'okuggyako nakyemalira. Omubbi ye buli kyalina bbye kibbe, talina kyalina ng'akifunye makubo matuufu. Obukulembeze yabubba ng'abujja ku mukulembeze yalondebwa mu mateeka n'amububbako ng'akozesa emmundu. Ettaka lyonna ly'alina kwalundira ente ze yalibba ku bannansi ku mpaka, kati kikyalina nga takibbye bubbi. N'olwekyo omubbi nga yabbye n'obuwanguzi bwa bannayuganda 2021 n'alwamba entebe ya Kyagulanyi, oyo mubbi fugge, tewali kyagenda kuleka wano nga takibbye. Uganda zuukuka, tusituke tweggyeko olukokobe oluli wano olutunyuunyuuta olwagala okusaanyaawo buli kyaffe.